kuba sente zange z'abapangisa kufuna kasente jibere kwesaba kali nyabo kafani yasulozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye buli alinaku zino abantu bakozesa wamato estates management wangi wawe nyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya mwana mujimo basobola okudabiriza ennyumba zo basobola okusoroleza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ategwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga wammasebo bakakase faba wa Mato Estates Management Uganda Limited bokulagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a Monday out here in Kuba ya Kacha. Ne Monday yalira abantu tebakoze okimanyi. Tulinga bali musana. Ngenzo tamlanga ne jam simulaba. Ningamba kiche kyatuseewo. Abantu tebakoze leero. Ya, muterevu. Osanga weekend yabadde. By the way ne weekend ya ku Saturday. Naliko ku highway nengira ba motoka. Ningamba abantu tebakyagenda ko mbiya. Ate kati mbadde mayinti abantu bazzayo baana ku masomero. Byamusuuba omwana bano balaba na ku boda kati abantu abana abatwalira ku boda ati sente tewali Kampala yatabuseemu ekintu kyaki akasente tewali okitegeera. Anyway olunaku leero ndine mukulu Kasanvu okuva mu Kaka Clear Minds. Kaka Clear Minds bakola therapy bakola counseling baina WhatsApp group yaabwe mental health ogendamu ne weegattamu. Of course si kubwerere abantu twagala bategeeza ebintu bino ebizibu byoyina oyagala okubivuunuka naye saasira gugwobinyumiza naabona nabyo nakunoonyeza solution. So naye nga webali bakuyamba kati olunaku olwaleero tugenda kwogera masturbation. Mu Luganda bakiyita batya? Okwekuba akasabuuni. Okwesabuna. Omuze guno gusinze nyigiriza nnyo ba teenagers n'abantu abali ku kyeyo. Abantu abali ku kyeyo baba. Abantu abali cases zosinze ofuna kati za abantu bali ku kyeyo. Cases zisinga osanga the age ento. Abana abato abali mu high school abayingira mu HSC tuchagita HSC A-level kati abaana abo bagenda ate ekintu kitandikire no mbuto kali atosanga bano abali abroad bambeera sinungi kubanga oleke no girlfriend wo oleke no boyfriend wo ogenda okutuuka eringa ekintu kirala omwana eyandikujjemu ng'omayi sente zakugamba bazogera mu ddiramu naye bazitransferinga wano ogenda olanga zinga $5,000 oyo kati ali cheap nosanga olinga akugamba nze tojja kundabako naye nze nja kuwa aka video nja kuba live ka video gwe weesabbule ekigambo ky'okwesabuna nno kitambudde okumala ebbanga ddene soko tuyiseemu masturbation ebyafaayo byayo situation eriwo kati and what can be the possible solutions. Kati masturbation basically it is the stimulation of one's genital organs. Masturbation ekola ku basajja bokka. Omuntu yenna kasita abeera nga alina ekintu ekizaala at one point abeera
bw'aba asobola okunyonyogera ekintu ekyo asobola okujjamu ze tuyita stimulations then afuna fantasy ze mu luzungu baziyita kaamu ffe mu Luganda tuziyita tutya ali ku kamera abimanyi bulungi ebyo okumala ebintu bino tulina byogera nga bwe biri abantu ensonyi zibaggwemu naddala ku topic eno ate eno topic ebiseera ebisinga abantu batyo jjogerako osanga abantu nga bali mu kkanisa omwo ng'ayimbooza na haleluya wafa n'ozuukira naye ng'alina ekizibu ekyo n'osanga omuntu nga oba nga katinga nze kkaka ng'oyinza okwekanga nga mukama wange nange ekirimu kuba abantu beefuula bwe baba bakyogerako beefuula abatakiriimu nga balinga abakirabira ewala naye nga ate at the end of it ogenda okulabiza nga mwenna mulinga abali victimized mu kyo at one point omuntu waakula nobeera mu myaka emikulukulu nobeera n'ebizibuzibu waliwo ebintu by'otandika okwetegereza for example okimanyi nti omusajja omu asobola otandika okwesabbuna naye ng'akijje na mu ddwaliro yesebo ng'akijje mu ddwaliro nti basobola mugamba twagala spam zo n'obagamba banayi kati spam ngenda zibawa ntya ne bagamba akati kyetugenda okukola tugenda kuwa akatabo ogende wali mu kiigo otunuulire akatabo ako otunuulire ebirimu weekwateko wenyonyogere ffe otuleetere spam obadde okimanyi mukama wange singa etambula supiidi kati kwegamba baafuna pleasure eyo wano awasooka kati bwafuna pleasure eyo wano awasooka agamba wait a minute kino bulijjo kikola kiti kubanga inception eze mu mutwe gwe nti asobola okutunuulira ekifaananyi n'akubisa ekifaananyi nga yakiriko n'atunuulira oba omusajja n'akubisa ekifaananyi nga omusajja yamuliko n'atunuulira oba omukazi n'agamba oyo madamu kati bwe mba nze amuliko kijjabo kinebwe kiba ekintu kyonna ekikwagala n'okwegatta kiri psychological kyova olaba oli asobola okugamba nze simalaako oluusi nkutuka mangu kuba kiri psychological ye already ekifaananyi kyaba alina era ojja okwetegereza abantu abasinga bagamba mwana amaanyi ganzigwamu beera ne madamu wange naye nga ndaba tekivaayo bulungi eyandikubyo kati ye aba yeebalanga alina okuba mu ssaawa nga nnamba ageulaba nga ali mu kaddakiika kamu kakene naye eddakiika emu teba ntini nnyo kabanga kakoko kabanga kakoko kati agenda okwesanga ng'alina akadakiika kamu era abantu abamu abazze ku clear minds bagamba mwana osanga omwana ng'ali ku ssomero nagamba mwana sikyasobola kumalako mbeera ne madamu naye nkubayo oluutu emu nenzigwamu amaanyi kubanga it's psychological nti olina ekintu kyolaba ekirimu open gy'oli than ono gw'olina kikyentegeeza ekirimu open gy'oli nti omukyalo ono ali ku vidiyo oba ku kafaananyi alina ebintu byakola nga bisukka ku byolaba sawa zino no byakofalinga oba okitegeera katugeze omukazi asobola okubanga bannaba tebannakwegatta kuba ze nalabanga nnyo kinaakuka tumuyitanga kinaakuka oyo tumujja all the way to karaoke ezajjanga ezo wayo karaoke ezajja mu nsi muno ng'obubbala butandika awo baleeta abaana awo ne bateekako ekibaati ne baleeta obuwala nga buto okitegeera obuwala ne butandika awo okwezinyaazinya ne kajjamu saati ne kajjamu empale ne kajjamu kati awo we twatalikira okulabira pooni awo kuba ffe twali tetubimanyi nga bazina ekimansulo kati bwe bakiyita ekimansulo nti abaana bajja ne bakola ne batuula omuwala n'atuula ku stage nga talina kyatiddemu n'akulaga ffe eri ewaffe tugiyita mpoopi newammwe mugiyita animal omwana n'akulaga animal n'agikwatako n'akuba amazzi nga woolyaolaba aleeta irrigation n'ogamba okitegeera kati ekintu ekyo ekikugenda mu mutwe otandika okubeera exposed ku bantu abeebikula abeeyambula ababeera naked kati bwekijja all the way nga tokyasobola kubeera nga kuba ekiseera kyatuuka ebimansulo ebyo ndowooza ne batandika obikwatiranga kubanga byatuuka ekiseera nga bidiscreet nga tosobola kuyingira nga tebakumanyi ekiseera nekituuka nga olina okuba nga olina gw'omanyi munda okuyingira oba nga olina okukola kapata akako ewaka
oba ebintu ebyo bimanyi ne babaleeta ewaka abana ne babaleeta nga bataano ne bakola kye balina okukola naye ekyasinganga okwennyumira mu bintu ebyo nga omuwala ayinza okutuulako akutunuulira omutunuulidde nnyo n'asembera n'akutuulako n'ataliko zina kajjukira sema ageziwala mangu n'agamba wait a minute n'azukka n'atunula bw'ati kati oba okwatako yagamba no tokwatako naye intention yawe ebeera ki? Something I've never really understood that a girl kati nga bola mumizo ba edda abana babeeranga mu ndongo najja n'akulap dancinga n'akwatirira ate yenaga don't touch me kati ngawe intention gyaliko yaki yakufuula kiyenje oba intentions y'ekintu ekyo yakusooka kuteeka ku moment y'okuba nga tokyalina will kugamba no kati will kugamba no kiba kitegeeza you are able to do anything kyagamba you are able to do anything asobola like for example singa tuddayo emabega kati nga waliwo ekitabo ekya bayibuli bw'oboogera ku musabe bayita Samson yali w'amaanyi ng'era ekyama kyakirina mu nviiri nga talina muntu yenna gwagambako kya nviiri ne bamusetinga kamalaaya Kadelaila bwe katuukako nga Samson bw'aba ayagala okukwatako kamugamba nedda naawe ekibi tonnambuulira omusajja alina bw'alaba omukazi twogera ku kitonde ekiri naturally nga kisajja alina ebifaananyi ebimukuba mu mutwe awo bw'oba wakamulaba otyo osooka n'omugyamu engoye ekyo kiri buli wamu worldwide n'osooka n'omutunuulira buli wamu kati n'obeera ne inquisitiveness n'okubamu obufaananyi kati style enaagisobola kasobola okukola bwekati mwambudde bwendi kati mutandikirawa kino ne kinaakisobola kinaanakikola nga bwenkisuubira oba okitegeera kino ebyo byonna bibaawo mu record time tebubiweza na ddakiika obufaananyi obukuba mu mutwe flash bubeerawo nga bungi kati mu butuufu ogenda okutuuka ku muwala ng'olwedde weegasse dda naye awo abawala be batubulize nnyo what do you like about me really naye ng'omutunuulidde bwoti yenna kiyenje naye ng'ayina amabina n'ogamba nakyakutamyemu beekiti kyenyinza okukikola awo ebifaananyi bonna wabukubye kati bagenda kukubuuza kuba naye abeera yeraba mubi nakubuuza but Kasanvu what do you like about me nga gwe olinawoolaba obufaananyi bw'amabina kinyenyaga nampe beekiti n'ogamba mbadde nzija nendaba omwana naye oba bano abaana babikola babiraba omwana alina amabina atudde ku booda gayise bwe gati kyokka ayambaddeakamukomaano mu kakundi wano kati alina engeri gyatudde nagaziba bati nakwata bwati ali ku booda naye ngaakutte bwati naye ngambala awakekinala nazijukiza enswa zetwalabanga ngaenswa we beeyagala omusajja ezitula akabina bweti enswa endala n'egiraba n'egigoberera neŋŋamba abaana bakolera ddala sigino kati ate balina ke baleesa akapya oba buba bupale bwa munda lonye njukira waliwo nalina ono omwana waliwo wetwatuula awantu abawala nga oba koolo baali batudipoloyinze ekisimanyi twatuula awantu ng'abaana bangi abaana nga bayingira nalina akabina akatini waliwo oba lobeera luwuzi beeruti nga lwawula beeruti mu bina beeti lino lira nga liri lyokka ne lino nga liri lyokka ogandeye oba kasitayiro kyako ako kantu kyako ke babeera bambadde neetaaga okufunayo omukazi waliwo omuwala eyayitawo neŋŋamba loni olaba twali tuva mu luseke nga sente ogenda ziwa omwana oyo tuve wano akantu kogamba nga kasala nga kawula like you know when a lady puts on a knicker you can see she's putting on a knicker even when they put on like a G-string you can see but there's something that is happening these days the ladies put on ayambala akagoye nga kali light oba kali teke kalaga shape bulungi nga kagawudde mbega you can see that this is one and this is one. I don't know what they put on it, but you can clearly see it's demarcated. This is one. Era ino kubanga type ya nika jebambala. I think nga nika eri erabika ebeeramu n'olugoye kati nga etuulira ddala wali neeyawula naye Kampala tugenda kufa manina nika eyo bw'oba ojambadde bannange anyway nze ku kintu kye nalabye abasajja abaagala amabina
bagenda kufa amabina Kampala wano. Ogasanga nno mu baana omutono omwana ne bekabeera nkalina obubinabina beebuti era nako kalina engeri gye kabuzannyisa ogamba waki ozannyisa obugaati bw'omwana akaaba stop it okitegeera kati n'ogenda ng'obwongo bukuba ebifaananyi bijja otuuka ekiseera n'obeera ebiseera ebisinga abantu abakozesa masturbation ekisooka baba beetya ego ge mazima omuntu oyo aba yeetya aba alina buli kyalaba nga akyagala naye ng'akitya okikwatako kati ye kyakola at the back of his mind alinawo katereka alina ka storage kalina akatereka memory eyo kati ye bwatuuka nze nali sikimanyi nti eriyo n'abantu abeesabbuna nga talina nakyatunuulidde ng'akoba mu bufaananyi ye atunira butunulizi mukazi n'amutereka ku mutwe kati n'agenda gy'alina okkimalira byebyo abakazi byatuuka eka ng'akooye nnyo kumbe eno babadde bamukozesa yadda ne mubibye omuyaya amukozesa n'abakazi be actually normal chances abakazi be basinga n'okikola atunulira erisajja nga liggwe n'agamba naye kati ngenda ditandika ntya n'asooka n'akutunulira n'akwambula bulungi nnyo nadde ewaka mu buliri bwe neyeetoga abakazi nabo bekola ebintu pozi oŋŋambye nti buli kintu ekirina ekitundu ekizaala naye masturbation oyo asinga mu basajja mu bakazi masturbation asinga mu bantu abasinga okuba ne imaginatives the imaginary people abantu abo ebiseera ebisinga baba ne IQ erina better than other people ati abantu abo when you get the balance ebiseera ebisinga abakazi bali imaginative nnyo singa abasajja era woba okutte balance y'abantu abakola masturbation ogenda okwesanga nga abakazi bakikozesa nnyo kubanga omukazi just newo mu meeting omugamba hi how are you ye atulira gestures zo n'agamba onankwana ate omusajja atoza akirabirawo tandika laba bu signs after another day naye omukazi the very first day w'omu meeting omugamba hi how are you agamba onankwana ye akirabirawo ng'ate kyekituufu kyoyagala kati bo baimagininga mangu ekintu kye baimagininga kati bw'aba asookiimagininga mangu bwatyo kimwanguyira n'okutereka n'akikozesa kyakikozesa oba okitegeera kati n'abeerawo ebiseera ebisinga omuntu bw'aba yeetya tasobola miitinga mukazi n'amugamba ekituufu kiri nti onkuba nkwagala oyo n'abeera nga bw'aba nga tasobola kikola ajja funa engeri gy'akimalamu either ajja noonya vidiyo erimu omukazi afaanana ng'oyo kitegeera kwegamba Jay-Z I mean Beyonce Jennifer Lopez babonaabona nnyo ebiseera mu twasomera ate omwana yagamba Jennifer Lopez namumala dda ne mugamba bati ogambye nti ebiseera ebisinga ate n'abo ba celebrity bakola nnyo okulinnyisa ekintu kye tuyita virtual sex nti beekubisanga ebifaananyi by'abamodo n'olaba omukazi nga Yino nga ebitundu byonna obiraba naye ng'akutte bukwasi hanki n'agisala n'abumbako bubumbi bw'ati kati emikono n'agiteeka samuya bw'ati nipo nga tezirabika naye ng'ekirala kyonna okiraba kati bw'olaba ekifaananyi ng'ekyo ekifaananyi kyoba kiba kikolerawo emikono ogijjawo virtually okijjawo n'ogamba no you can't hide that right now noteekawo ekikyo ogenda okulaba nga era woba olaba ekintu ekiri sexual kitwetoolodde everywhere abayimbi bedda bw'oba osomye Lwiwakyaza Solomon n'ayogera ebintu neŋŋamba omusajja oyo asoma ebintu ebisinga yali mutuufu bw'otunuulira lwakuba nti kati abamu ebajja biwakana baabo tebamanyi bayibuli yayogera ku musajja batta Sulemaani yalina abakazi nga bangi yongera ku ddoboozi abakazi ba Sulemaani balinga bangi naye abakazi abo bonna wali weewuunyiza yabakwasaganyanga atya wali okyewuunyizaako ali ku kamera wali okyewuunyizaako kati nno kyolina omanya Sulemaani ye musajja eyalina the ability to tap onto your mind n'agidriving nga bw'ayagala ku wisdom gye yalina ng'abe asobola okubeera mu room n'abakazi abo bonna ne bamala with words coming out of him simanyi oba ontegeera kyeggamba sinakitegeera
Sulemani kabaka Sulemani yabeeranga n'abakazi abo mu nnyumba katugambe mu nnyumba era idea za kamusetra zivaawo nti abawala bonna baabeerangawo naye nga amanyi ebigambo byayogera n'abateekanga bonna agamba omuntu omuteesa mu hypnosis ne babeera mu moment nga balinga abeebase naye bonna ku ssaawa eyo era ebintu ebyo bisobokera ddala waliwo abawala right now bemmanyi ng'osobola okwogera bwogezi naye n'amala ebyo byennaku zino kati bikolebwa ddala ne bibeera nga byainvetinga ekintu kye tuyita phone sex oba okimanyi nti omuntu asobola okuba e Dubai ono ng'ali eno Luganda ali eno Uganda oli n'ayogera ekigambo just ekigambo nekitaninga on ono okitegeera onataninga on wataninga on ebiseera ebisinga obawulira bassa we bazza munda omuka we baguza ebweru n'omanya nje kati essaawa yonna era wayo we natuuka ne ŋŋamba bakati ababeera mu service center babawuliriza information zino bakikola batya kuba imagine wabeerawo abantu nga they do it on a regular ne boogera ne beenyumiza ebyo nno kati bye byasookawo luli kati ennaku zino badda ku net whatsapp call video ne badda ku video ne badda ku video omwana n'abeera nga buli kimu kiri mu reality naye omuntu waki abaayo n'obudde bwa munne bw'atyo mukama wange ekintu ekisinga okunyuma mu nsi omuntu bw'oba oli Dubai omuwala gw'oyagala ali Kampala mutikke ajje akukoleko ate biki beeyogera nabo omwana kadaama ali eri ogenda mutikka otyo omugye mu contract omuleete Uganda akuggyemu nenda gwe weetikka ogende si buli omuntu alina ssente ezo naawe ate kati abatalina ssente waki balowooza ku by'okwegatta abantu abatalina ssente be basinga okwegatta kubanga emmere yokka gye balina esobola obeerabiza ennaku gye balimu emmere yokka gye tulina mu nsi mentale ziri bbiri tulinawo money ne sex era omuntu waba tasobola kufuna money asobola okuinterchanginga n'agamba akasita sirina ssente naye nina omuntu azijjamu okitegeera kati abaana abeereeyo gipeera abakulu bali abo abeereeyo gy'abeera nga bw'ogamba nti nnaku zino bali ku video n'okubira nakyagaba n'omugamba luli nakulabanga ompa ku mazzi ndaga ku mazzi nosaba nakyagaba amazzi nakyagaba n'agamba kati nkoze ntya engeri omusajja gy'amanipulatinga mangu omukazi amugamba imagine singa nzaali awo nandibadde kati nkukwatako mu mabeere nenkutereeza bulungi bwendi oyambadde otya okitegeera nti kati aze nyi mukadress nawe kati akadressing akasitudde kati ezo zonna moments zijjira mu imaginative mind yo otandika okuimagininga ebyo ebintu kyekimu nekijja mu bantu abalaba porn. It is the same thing. It is the communication that is coming on your mind, directly on your mind. Ate bakutte ku weak spot yo kuba obongo buli weak mbintu bibiri. Buli weak ku sex ne money. Yeah. Money can easily drive you away from who you are. Kasitoziraba omuntu asogamba nze miliyoni 10 zinzijjako nezita omuntu nga ye bwaziraba ezo zimukoze eki zimumala alaba nyingi nnyo ye alaba nyingi so imaginative zijja kati ensonga ngeeyo nze nzijukira ebiseera bwe nali neesabbuna kuba nze ndabika nze omu ku bakabaka abeesabbunanga Allah nakitandika ndi mwana muto ate ebiseera ebyo nali kasajja katono nga ate ntya abantu ate nga njagala ebikazi ebinene walinga oyagala bamasavu bokka njagala ebikazi ebinene nga bindabikira bulungi oba olabanga ali mu piro obanga ali mu buliri obugonda ebiseera ebyo obuliri bwalinga nabukaluba kati baleetayo obuliri obugondagonda munobeera muli nobeeranga naye nze kyekyanziranga mu mutwe nga bwe mba nfunye omukazi wange omunene nga alina ebbina alina amabeere amanene ekyo kiba kimmalira naye wali weegaseeko n'omukazi omunene bano bamasavu ddala naye neegaseeko nabo nga babiri ebiseera ebyo naye actually kyavaayo ebiseera according to your fantasy gye wali olina about them engeri gyendi nti nali kalenzi katono
abakazi abanene baganye obulenzi obutono kandi muleme kubeera crest tank 2 mu buliri kati kyolina eno pipa n'eri pipa abakazi abanene ebiseera ebisinga tebaba fit tasobola kugira bigere bye kubisitula kubyamujuza bulungi kati bwasanga omusajja omunene aba amenyeka muno abawulira nga mumuluma ayina omugiramu ati kati bwagwa ku kaslondan kasmall ako kaba kafitingawo bufitinzi oba onfuna kati bwe kaba kafitingawo bufitinzi bwe kaba nga kalina n'essema ennungi naye abakazi abanene tebanaaba muyiga okunaabako kibanengeno ga nti bituuyana nnyo ate tebeefaako by the day times kuba kati simanyi okitegeera naye ng'osanga omukazi olaalika bulungi naye egejjali nti atuuyana mu makkati wano n'ebisambi biddugavu kyokka ye mweru n'ogamba ofaaki n'ensi oli mukazi mweru kiba kitegeeza ebisambi bwe biddugala era byekwagula naye ekyo ekyokwegwalira kibeera nakyo oba tobikuuta naye byo ebinyamanyama kati obitunulako ndowooza bwewalabanga ekinyama n'ogawa ekigoddo kiikino naye owulira essanyu kyalinga kyamaanyi ebiseera ebyo ate byo tebyagala kumanya oba omalira munda gw'amanyi kizibu okusanga omukazi omunene ng'afaayo ebintu otomalira munda kade kukana kajanja kade kubuna obutinyo obutujjoga jogenda tuba buli ku maapu naawe bulaba abasajja bangi abasajja abasinga tebalaba abakazi banene kati abakazi abanene balwawo okufuna abasajja ennaku zino abakazi abanene be bali ku maketi abasajja akirayo nagajajajajajja nawulidde babayigidde sitayire empya omuwunzika n'omutunuza wansi masavu alyoka aziwulira eŋŋombe zisaka mazuki n'alyoka aziwulira mukulu Kasanvu how are you sir? I'm fine sir, how are you? Tugende maaso kati olaba bino ebintu byonna bye twogera gy'oli eyo kati okubisa ekifaananyi kye twogerako omukazi taliiwo naye kati omulabe masavu olabye masavu oba olina experience y'amasavu olabyeko once in a while or you know kati ebirowoozo ebyo bwe bikubeera mu mutwe nga bye bikujjuddemu obwongo buno butambulira the day olunaku nga kati bwe ruti lubeerako ekintu ekyexceedings ebirala bwe kuba kufiirwa ogenda okwekanga obwongo bwo buli clouded by okufiirwa by 87% nti olunaku olwo lwonna okufiirwa kukubadde ku mutwe bweba pate nga mwabaddeyo ne party oba olinayo graduation oba olinayo wedding obwongo bonna bukubeera obwongo bonna buba ku ekyo so most times kibeera ku kyolowooza nti kati obwongo bubanga gwe buli wookyuka olaba mukazi okyuka olaba imaginative ng'okola imaginations ezo ogenda okwekanga the end of that day nga kyekitutte percentage y'ebirowoozo kati bw'oba ng'oli musajja mukozi ojja kwagala okijja ku mutwe kubanga that is now your fantasy, your soft spot of fantasy nti ojja kwagala okijje ku mutwe bw'oba onoonyayo ka video akeekyo ekikuli ku mutwe era ojja kwekanga nga balina zi smartphone awo ogenda okutunula mu history yo okwetegereza history yo muganda wange nga gwali ku zi porn sites olina certain time gy'obeera ku zi porn sites ezo kuba masturbation weseeringa food kuba kati kasite kuyingira mu mutwe erina obudde bwebeekusuubira ogikolako nti singa oba musajja kati basically abasajja bazuuka ku makya saawa 11 12 obwongo bwabe babuli glands zaabwe ziba active eza sex kyaba tuzuukuka ozuukuka okubya saluti kubanga obwongo glands ziri awo kati abasajja abasinga obwe budde bwe bakoleramu masturbation bw'aba tagikoze obwo budde omusanga ssaawa awo nga 3-4 olunaku lumu vuze naye nga alina role gy'alina okumaliriza and the end of the day ebanga timeline ye nti at the end of the day wateka full stop walina okubaawo okwesabbuna. So what are the common things people use to masturbate? Like is it soap? Is it lotions? Is it blue band? Is it omo? Edda kati nze mbiseera byaffe edda abaana abatuyigiriza ebintu ebya masturbation bakozesanga gundi saliva malusu
omwana akwata eddusu n'aliwa kuki ku ngalo kati buli wawiraga likala ng'okola ki ng'oyongerako kati ebyo ne bigenda nga bikyuka engeri gye bazeemu involvement ya sex abantu bagetting exploit nebyanga ogenda okwetegereza nga kuba nange natuuka ng'ekiseera nindaba nga sema wange aliko ebbwa kali ng'ofuna obuzibu okunaaba ogenda oyiwako amazzi nogayalabbi naye ng'ekyo jja kiddamu kuba kati kifuuse routine omanyi ekintu kiyingira mu mutwe nekikutwalira percentage y'obwongo bwe kifuuka nga mmere nti bw'oba tolidde n'omubiri gukutuusayo gamba gayi tonalya kyova olaba tufunayo ebirwadde nga ausa kuba omubiri gutuuka yogamba owai tonakola ki tonalya gwo gukujjukiza bw'oba olina rutini y'okuzuukuka amangu era omubiri gugamba gundi zuukuka sawa zeezo kati bw'oba olina karutini k'okwesabbuna era omubiri gukugamba ne bw'oba olina ebbwa era kujja kugamba asawa yeero kati bw'ogenda okulaga olina ebbwa kati n'omanya nti kati nkoze etya awo abantu ne bakyusaamu ku style ne badda ku sabuuni nga yayambayambako naye ogenda okwetereza nga naye akala kati abantu bafuna lubricants kati ze bakozesa ffe twakozesaako ne colgate ojasula kamera rodi twakozesaako ne colgate mukama wange nga yaliwo netujja netufuna omukisa ne batukolera night rose kibizigo byalinga bizigo abasajja beesabbulira ku bizigo ebyo yarabbi ate kati kasitoyi g'okwesabbuna otuuka n'obeera nga olinga alina ggalale y'abakazi ku bwongo kasita bakubeerako nga bangi ne woobeera n'ali physical abatamala ono wo oli naye wano abafumbo nabo do married people like masturbate? People get married for different reasons. Do you think people get married for sex alone? Abantu bagetting married for different reasons. Omuntu asooka getting married nga family yagirabye ina sente yekola ki yemuyisaawo kitegeera nosanga oli nga getting married nga perhaps alaba nga kyekiseera ekituufu ekyo kikola nosanga oli nga bamugamba you can only have sex when you get married naye nga before that nga family yali tight nga before that those guys were having virtual sex omulembe guno gwe tulimu seba abantu balina virtual sex osaba omwana nga ambeerera nga virgin naye nga yeegatta dda virtually yeegasse n'ebintu nga bimeka anti ye kyalina okukola forward play yokka akwata bukwasi ku clit ye nga ye akolaki nga afuna the point of calm nosanga omulenzi nga teyebakangako na mukazi naye nga ssebo yeesabbuna simanyi oba ontegeera these are real life experiences. I've seen these people kati omuntu agenda getting married nga already ng'olaba musaayi wali n'ogamba kabadde kambeere naye nga kagenda dda kati imagine abawala bali mu secondary life right now nga bali mu single sex schools akimanyi okulya ekikajja ekisiike tekiwooma kati omanyi kyaba alina okukola kutandika beera mu imaginations nakwematiza paka walifuna omusajja kati agenda getting married nga sebe ebintu abimanyi nga just ekibulako practical ezaddala skin to skin naye nga wali wonna kati omuntu abeera mu fumbo naye nga kubanga ekintu ky'okustressa bbuna kifuuka part of you oba okitegeera ebiseera ebisinga ebintu ebikusike mu mitima gyaffe oba mu bulamu bwaffe byebintu bye tuli oba ontegeera nti omusajja asobola okubeerawo nga katugambe mubbi tasobola zuuka all of a sudden nalekerawo okubba ne waafuna ssente tasobola gamba kati kenfunye akawumbi obubbi butadde kiba kiri part of you kati omuntu wajja olawe nga abadde yeegatta virtually you having those stimulations weesabbuna
ne bwofuna omukyala aba takyakumala era ebiseera ebisinga abasajja abo ne interest ya sex eba ntono ne mukyala we. So there are people who are not gay because twina atamulola nga yoyo nga tabeera n'abakazi tayagala abakazi nga he's not gay but he does masturbation. Yes, for him that is okay for him. Era abasajja n'abakazi bemanyi abasinga osobola n'omukwana n'agaana already ye ali married to virtual sex. Buno bwala tuga nti kayinalo kumbe ko keemaza nga ko keemaza ebiseera ebisinga baba balina okwetya muli kati nga baba wala abamu kusinzira ku ssaako zaabwe balina okwetya muli abalala babitandika omanyi amasomero g'abawala katudde ku bawala basically nti amasomero g'abawala babayigiriza kye bayita okusika mu Buganda nti olina okusika nobeera nga you warm inside kati omu ku muwala yangamba experience ye yasooka okwesabbuna yali mu kusika bagamba nga abawala mutuule we muti kati leka munnaakusike naye okitegeera kyegamba kati oli munno n'akolaki n'akusika kati otandika okuwulira obuwoomi oba okitegeera kubanga basically when people are having intimacy omusajja awo waakwata kati it doesn't matter who it is kasitebeera nga it's a private omuntu waakwatawo stimulation yes. Kati abawala abamu era abawala abasinga that's the reason lwaki olaba abawala be basinga n'okumasturbating kubanga babeera ku masomero babagamba olina okusika kati oli bw'aba atidde omuntu omulala omusika bamugamba genda weesike metron alina okukebera after a week kati omwana n'abeera mu buliri nga yeekolaki kati mu kwesika omwo atandika okudevelopinga ekintu ekipya ne kimuyingira mu bulamu bwe nabeera nga takyasobola kita era bayirawo kino kati kankyogere from a professional view abawala abali abalungi abawala abalina long gundi ezo ebazita batya labia ezo abawala abo ebiseera ebisinga baba bekwasaganya baba beesabbuna abasika ebiwanvu ennyo n'abawala abalungi ennyo mu buliri nga bw'omukwatako bw'otyo olaba nga experience gy'alina nnene aba yeesabbuna era abo abawala bazibu bakumatiza omusajja omu asobola okugyamu kuku n'ajjamu ne Kasanvu ku lunaku lwe lumu nga ye tokyasobola mumatiza okugjako waakwata aka vidiyo ye ng'amanyi we yeekwata oba okitegeera kati waliwo n'abawala abatuuka ekiseera n'abeera nga ne bw'aba amaze okwebaka n'omusajja agamba omusajja ntogaamu kati omuwuliddeko oyo omuwala kasita obeera ng'olina omukazi oba omuwala n'akugamba ekyekintu kkiriza tomumazisizza tamaze kati bw'aba nga ali loyo ajja mayiza nga yeesabbunye bw'aba nga tali loyo ajja kunoonya omusajja omulala ky'oba olaba ebiseera bino ne bino oral sex yazze nti omusajja alina okugwa ebbakuli byonna biva mu results z'okuba nga abantu beesabbuna omuntu atuuka n'abeera nga wano mu maaso wano wewakola ekintu nga in fact asobola okuba nze nalabako omusajja yajja n'angamba mukazi wange simwebakangako naye ate nga tuli bafumbo for 14 years naye simwebakangako buli wemba muyingira bwe ntya ngamba toyingira zanyira wano wabweru wano naye waayagala kitumira eri awo era omusajja n'azanyira awo omukazi wamala nga ye waaba amaze ng'aba amaze omukazi 14 years tebalina mwana paka omusajja wangamba nze kankubwira amazima omukazi wange simwebakangako neŋŋamba awo wetutuuse kati ng'olina okumuwa amagezi ag'okwegeza mukazi we okolaki okukkiriza amuyingire abawala abamu n'ensonga lwaki balaba beefuula abaagala bakazi bannaabwe balina ekizibu nti kungulu kuno kwe kubanyumira kati ate omusajja omuyingira munda omusajja oluusi ayinza okuba rafu ate okimanyi ffe tuba twagala sometimes byokugamba mbw ate sooka onaazeeko ate biki bidda ku bbali eri oyagala oyingira ofulume embeera ebeere nga etambula mangu kati
kyova bafunayo bu private girlfriends oba boyfriend nga they are of the same sex. Kaberengako olusi kateekayo lulimi tekayingira kamumazise naye ezo nozo noziraba. Those are all self-stimulations. Wadde ng'olina muntu mulala n'akukwata ku kantu awo oba ka critical n'akazanyisa n'olulimi. That is masturbation. It's not sex. It is not sex. That is masturbation. Naye omuntu ye balina engeri gye bakizanyisa n'olowooza mbu it's okay. It is not okay. Bwe woba nga balina kusooka kukomba okumala. You perverted. That is another sign of being perverted. Let it be part of the game plan, but let it not be a point of coming. The moment it is, then you have really masturbated. You didn't need this guy. Obade tomwetaaga. Oba kitegeera. Kati abantu babadde neyo court. Ate yo court buli bwebeera mu muntu erina effects zereeta. Nze mbadde gamba I think I was a chief masturbator. Nze bwe neemanyi kubanga nze natuukanga ekiseera nembeera n'omuwala nemukwasaganya nangamba nkooye n'omugamba okooye nodda wali neweesabbula ng'ali awo atunula naye bannange neweesabbula naye abannaye abaana abo bansonyiwe naye nalo okay. So katuliko, what are the effects of that? Kati nze ngaze eyali chief masturbator tetwogera ku bakola betting. Betting yono mayina abakola betting yono wa exhibit nabo ba masturbator. Masters in betting nabo ba masturbator. Kati twogera ku obo twogera ku bana bali sexual masturbation. Kati nze natuukanga ekiseera nga mpulira okuba n'omukazi ate kimalira nnyo obudde. Okukwana omukazi kintwalira nnyo obudde. Ate nga wali ngenda teekako data wange oba mbeere ne ka picture kange embeera ekole ki evuge. Kati nze okuddawo ogamba nakakaawa ate kati jangu ondabeko kakati ate agambe mpeereza ebiri transport ate kakati omanyi leero ndi mu pizi zange kati sijja kusobola kuwa kulaba kugambe it's fine neweekolako gwe neweemaliriza. Era ebiseera byatuuka nga nze n'okuwasa saagala. Natuuka ekiseera nga n'okuwasa saagala nga ogamba kati mpase waaki okitegeera. Ng'otulira abawala bonna boolina nga ebiseera ebisinga gwe abayigiriza kye balina okukola. Kati ng'oli very sure you'll be bored. Yeah. Kati what happened was I did it over time. Nga in a day you can find yourself doing it like 10 times. Ekyo kiba kiraga nti tokola. You find yourself isolative nga oyinza okuba ku mulimu n'ogamba wayi kangendeko mu ttooyi n'ogenda mu ttooyi ne weesabbuna. Abaana babikola ne kati usanga omwana nga bali mu office naye nga tebava mu ttooyi naddako ku bbali n'akikola. So twabeeranga mu mbeera eyo. Kati nze effects ze nafuna ezasooka natandika okwebeera isolatinga nga mu bantu kubanga for you able to sustain that olina okuba toli mu bantu. Ekyo ekisooka. Era abantu abasinga abamasturbatinga, one of the signs that you know muntu ono amasturbatinga ayinamu I don't care character. Boyfriend they can easily give up on their boyfriend or their girlfriend easily kubanga oba tolina kyomugamba kyomuwa kyatasobola kufuna okitegeera oba takyasobola kwetuusaako. Kati I was that kind of person nti natuuka ekiseera nembeera nga wave over mu bantu owulira nga bakumalira obudde wandyagadde obaawo nekyo satisfying nga mugwe. Ekyokubiri n'obeera nga abantu bakunyiiza mangu. Bino relationship biki nga bikunyiiza mangu ogamba ye nfaaki sijja kulwana naawe mbw ate nkuwe kino oba kiri okitegeera. Era ebiseera ebisinga otandika okubeera self-centered obeera self-centered all the time. Omuntu ayinza okugamba kintu kitono nnyo gwe nekikujjako. Kati bwe kikujjako manyi kye kiba kikugamba
kiba kikugamba lwaki olwana naabo so ofune wali weekamingeko down n'ofuna woofuna ng'omala okaminga n'okomawo nga okuulinze kwegamba omuzimu guli awo mu mbeera yaagwo. So another thing kye nalaba mu effects ezo natuuka ekiseera nafuna saakunyumiza story eno naye kannyumiza abantu. Natuuka ekiseera nina omuwala gwe nali njagala mu high school. Mu high school I was a good guy okitegeera and very humble, very gentle, quiet, reserved. Bwe nafuluma ne nsanga clan y'abantu nga bo saawa ezo manyi abaana bava ku ssomero babeerako ne points z'abawala be baagala meetinga after. Nange nayingira mu clan eyo nga linonoonya abawala b'enkola ki bemeetinga be twalina mu ssomero banzigyemu kuba nali mbeegomba. Era ogerolaba mu OBOGs associations ezo abaana balonda obufoofofo balonda abaana okitegeera. Kati nze ekizibu kye nafuna kyekyo nti nalina omuwala gwe naliko naye ku high school nga mwegomba ng'omwana oyo omwagala ng'era batwala ku ssomero ne bagamba baaba bano abaana beeyagala nga teri kyogamba mulala. Kati what happened nva mu high school omwala oyo yalwalanga ng'alwala all the time. Kati bwe twava mu high school negamba kanoonye omwana ono mba munoonyanoonya eyampa namba naŋŋamba naye n'omwana omwagaza ki ne mugamba oyo omwana twali tweyagala naye teyampaako. Kyekigambo kye twakozesanga oba kye mukyakozesa ne kati simanyi naye ekigambo kyali ekyo. Naŋŋamba Kasanvu omwana oyo wandimwesonyiye ne mugamba ate neesonyiwa waaki nemugaŋŋamba nkubulire omwana alina siriimu neŋŋamba sikiriza nampe namba nempolota omwana twogera paka omwana yaŋŋamba okay we shall meet. Ebyo byonna mbibuuka fast forward tumaliriza kye twamaliriza ne even a minute teyawera. Jukira at the back of your mind kugamba omwana ono ebyadde alabika alina siriimu naye ate tosobola kumwekebeza kubanga okyalimu ebbugumu ly'abavubuka. Nayo yayimba akayimba n'agamba ebbugumu ly'abavubuka likkakkanyizibwa na biwuka. Kayimba ako kanstikinga after that day. Maliriza bwenti ne minute teyawera kubanga omuwala oli yali ali mu counseling ey'obulamu bwe nga omanyi babeera ne bakansela bagamba don't do it naye yakikolera olw'okuba we used to have boyfriend girlfriend relationship ku ssomero. Kati era yaŋŋamba bwe tukola kino ekintu toddamu kundaba jamu ennamba yo anyway. Kati nze I made sure I put on a condom nengisaamu bulungi naye because nalina fear condom nali njijjako of course kubeerako fluids kungulu bwe nali njijjako ka fluid kali ak'omuwala kankona ku ngalo ne kankona ku ssema. Omuwala agenze nenkasuula mu kaveera neŋŋamba mpedde nagamba mpedde. At that very moment okumanya obwongo buli fane nalewalirawo omusujja nengenda ku internet neŋŋamba kansooke nkebere tulabe signs wafunye siriimu. Sign eyasooka nenjiraba enkeera, eyokubiri nenjiraba enkeera, eyokusatu nenjiraba enkeera. Kati waliwo wonoonyezo signs waliwo bagamba mbu ofuna ebirooto ebyentiisa n'okugomoka ekiro byonna nga bifuna naye nga it's in your mind. Neŋŋamba mpedde. Omwana nemukubira essimu nemugamba njala kwogerako naye. Yaŋŋamba Paul nagamba va ku ssimu yange sawa kuddamu kulaba. Neŋŋamba amaze kyekyo amaze kati nemmanya nti kati ndi bwobwogwa naye neŋŋamba Mukama singa onnyamba n'embeera nga siri nina onoonya embeera empya. Nagenda mu malwaliro, nagenda mu ddwaliro eryasooka ne ligamba sirina.
nembuuza mikwano negamba naawe okebedde mangu enayisaawo omwezi teŋŋamba bannange naaweza ddi omwezi nga ndaba omanyi bayo bagamba mbu oyiika obuntu ku mubiri bwajja waliwo ne batuuka bagamba batwaye nkowera olusujjasujja empewo ekuyitamu byajja nenkebera eddwaliro lyokubiri nga kyekimu sirina neŋŋamba neŋŋenda mu ddwaliro ly'abachina nga dalyo sirina neŋŋamba neŋŋenda mu lyokuna kale eryokuna omusawo nampita naŋŋamba oli otya naŋŋamba nakulaba engalo zo nga ziriko obuyiso okozesa enjaga nemugamba sikozesa njaga naŋŋamba weekebeza emirundi emeka nemugamba emirundi 3 naŋŋamba jangu nantuzaali naŋŋamba webakako n'omuwala alina siriimu nemugamba kyekyo kyenyini sisuubira nti ndyoke n'agamba kale jangu nanfunira eddagala nampa eddagala saamanya ddagala kiri eyampa naye eddagala eryo lyampa otulo n'ekirala nankebera nandabamu STD ezo infections nampa eddagala eryo neriziclearinga bwezaklearinga nagamba come back after 3 weeks nenkomawo nagamba webaka n'omuwala naye obwongo bwo kati kyolowooza kye bubeera kyosoma kyekijja naye wewemu emyezi 2 kasita natuuka ekyo ekiseera naye ejjukira bawala bano mba meetinga naye I don't get it enough. Akasabuuni kalina okukolaki kalina okugattawo osobole okukkakkana kati bwe nava mu embeera nagamba omanyi ndabika mbalenda kufa mu by'okusaaga kanoonya omwana kati nenoonya mbawala be nalina omwo nenoonya alira oyo kitegeera neŋŋamba kanfuna ono kati ono gwe nafuna she was a pretty girl by the way bwe nafuna ono omukyala naye alina ebizibu bye ng'anoonya waakusula kati nze Kasanvu waabwe nawo ka cubic wensula kati nga yabaze Kasanvu wenga nkobeera naye nina ewokolaki okusula kati nze mufuna njagala kuzaala kuba she was a pretty girl nga nze kyenjagala olaba abaana abalungi tutuuka nga tubeera naye Freya ngamba tuzaale mugamba sooka olinde then luyawo yagwako ne mugamba you know what tuzaale n'agamba ya nzijukira alina January kati nze nalimbaze nga njagala omwana wange myezi nga 8 bagamba otandikira myezi 8 omwana olubuto terwalabikako kati olubuto lwagana olabika omwana n'akitegeera nti tafunye lubuto yagera olaba ali mu peace n'agamba ngenda gamba ntya Kasanvu nti ndi mu peace ng'ate luli namugambe nafunye olubuto okitegeera kati nze ndaba omusaayi nagamba ekyo kiri part of the process bwomanyi bwofuna olubuto waliwo omusaayi oguvaayo ze sibimanyi ndi bize nabyange omwezi ogwokubiri era nendaba omusaayi nagamba ebyo biri nnomo omwezi ogwokusatu era nendaba omusaayi nagamba naye waliwo ekitagatta wano nemugamba omanyi waliwo plan zetwalina naye nemugamba omanyi ku plan zino tukole kino ne kino nolaba nga plan yagivaako dda kitegeera kati anyway let me expose this banali muteresa sente nakibala nti tujja seeko obusente bwaffe mpolampola omwana waatukira ozaalibwa newaba waakusala wabaawo kukaka sente kati ze nakolanga gwamusindikira sente ngenda otuuka omwezi gwokusatu mugamba mpa ku sente ezo agamba teziriiwo kale yasooka kunimba obimanyi ng'atidde gamba olino nga sente tazirina yemubuuza sente ziriwa nagamba oba bazinzibako naye ziri mu layini kange nendeete layini leeta layini nga tekuli sente olino nanyiiga nnyo mukitegeera nanyiiga nemugoba newaka nemugaba fubutuka ogende namugoba banzijukira ebiseera ebyo namufulumya nemugaba genda oli muyaaye naye bwe yali eyo nayogera n'omu ku mikwano gyange nagigamba nkuwulire mugambe Kasanvu tazaala
oyo statement baali bagigambyeko mugambe tazaala ekituufu kiri nti nali nkyali okay sexually because sex is about the mind but when you master it in the mind tebiriimu ebyo musimanyi okola saawa emu simanyi seconds bbiri tebiriiyo. It's in the mind. When you master it in the mind osobola novuga essaawa ennya. Muganda wange n'aŋŋamba nti sente zonna ze namuwa yazikozesanga kufuna ddagala. Kati ze yanmizanga eddagala awo mu makati ng'abasawo bagamba emira eddagala lino olikwongeramu vitamiini okitegeera. Nagamba waliwo lumu yali afuba nnyo nga tukola twegatta on a regular. Ate nga munaaye yaŋŋamba nva mu ddwaliro abasawo bagambye twegatte nga buli lunaku. Kumbe olumu we twegatta ya scoopinga spams n'azitwala mu ddwaliro. Abasawo bagenda ozikebera. Omanyi spam ezirina kezo bwe ziti zina stamina ate zina kyezisobola kukola because of kiri nga zakivaako dda omubiri gutuuka ne gumanya nti kati wano wetufuluma tebira kyetugenda kukola ki tebira kyetugenda fertilizing ne gukita obusomi obuzikola ne bukivaako ne gituuka ekiseera akasuwa akazifulumya ne kaggala oba okanyigiriza ne kaggala. Kati agenda okuŋŋamba ebyo n'abagamba kola ngomye naye mugambe kati ebyaddala ndi lubuto kuba eddagala lyemuwadde lye lyamufunyisizza omwana. Namugamba kimu oba ogambe sizaala n'oyo omwana si wange nzooka mulabako bwenti era omwana wange asooka bamuzaalira wa jjajjaawe nga saagala kukikkiriza. Kati mbe ndi eyo nenzijukira nagamba ninozaala nina okubeerako n'omwana kitegeera mbeeramu n'omutima ogamba sooka ojje. Bwe yazaala nimugamba komawo ngenda otunira omwana nga nfaanana ng'omwana afaanana neŋŋamba kikazi nagoba kyabwereero naye already nali nasazeewo dda. That is done. Kati ekintu ekisingira ddala okuba fani nti omuntu bw'akozesa akasabuuni omubiri gwe gutuuka ne gubeera nga ekintu kya fertilization gukita. Ne waba mukazi ne waba musajja abamu atuuka n'abeera nga bw'aba amala awulira nga emipiira gye gibanga gye banuunamu obunoonyi nga tokyalina na spam. Otuuka n'obeera nga n'okumala kw'omala tekukola sense. Eyandibadde akuba spams ennyingi nga butonya banga obusooka olingiza bulabe oba waliwaawo ne butonya. Ezo zonna sayinzi baziraga nti kati nno ggwe olugendo lw'okutta lweru. Ekyo kiraba kiri mu bantu bangi. Kati ezo ze effects nze nga nze ze nalaba naye nga effects endala zemmanyi ezihappeninga ku bantu abakozesa akasabuuni nti batuuka essaawa babeera nga they cannot make clear decisions mu bulamu bwabwe. Eyandibadde agenda e Kampala ku ssaawa 4 otuuka n'ogamba naye kati sinaba kwesabuuna kasooke nnindemu. Anyway, emboozi eyo ezisigala etambula mpanvu naye kati tugenda weza ssaawa. Ate abantu baffe bawoza nnyo kasiku ebintu ebiwanvu concentration. So we have Kaka Clear Minds at 07503 code 20. Kaka Clear Minds ojja kuba ogiraba awo ng'eyitawo osobola okubeera nti okubira Kasanvu. Paati yandibadde what are the solutions. Abavubuka abakola ebintu ebyo, abakyala abakola ebintu ebyo nga bakunnyonnyodde. Omukyala gy'oli, omusajja olaba ali serious buli kimu akikola naye embeera yakutabukako dda oyambiddwa otya okudda engulu. Same story n'abasajja
era actually tulina sessions mu Kaka Clear Minds zetukola. Tulina open sessions, tulina group sessions, tulina secret confidential sessions. Omuntu asobola okuba nga yayagala kwogera mu group. Tuzirina tuzikola n'oyogera n'abantu abali mu same category nga gyoliko, ne coming up with solutions, ne twegoberera, ne tumanya leero okoze otya, onaakoze atya, oba okyagala confidentiality nayo tukikolera mu confidentiality. Okusingira ddala kye twagala, we need a mental health society. So ojja kuba omukubirako gwali eyo bweru w'eggwanga, solution ki gy'oyinza okufuna abali wano n'abazadde abalina abaana, especially teenagers abali mu mbeera eno. You can give him a call nola yamusobola okubeera nga mutandika. Until next time, basponsor baffe bannaye mubawagire, mubalaba nga bayitawo awo, mukanyi mukkirize mubawagire. Tulina Wamato, musajja waffe oyo mupya brand new yazze on board. Abantu Wamato ba property management, abantu bangi balina na mukwano gwange Sarah ali eyo UK yaŋŋamba yali yazimba apartments ze wano Kulambiro naye ng'ensasula n'amala n'atunda. So gwali eyo ng'olina ebintu by'oyagala bakumanagingire bo bakugaa nti eno ennyumba ereeta $5,000,000 oba omupangisa asasudde oba tasasudde omwezi 5 zo bazikola ki? Bazikuwa ne batereeza ekikomere ekikomere kuzo kiyise twagala amataala wano twagala waki ate ebyo bimenye ebyo. Omuntu akubira n'agamba sinki yamenye sinki butereevu nga kati banna. So beera ng'olaba bannaffe aba Wamato, tulina aba UK online, bagana ffe abali UK, America, weewalala awo mu Europe. Okusingira ddala Europe n'America, aba Uganda mujja kufunamukko obuzibu. Tulina ebintu byetutanabaggendamu nnyo. Oyagala kubeera nti ogaggawala naye ng'oli waka oli ku mutimbagano. Namba contact yaabwe eri awo, UK online business. Osobola okubeera nti otuulaka n'okola online. Abantu bali ku kyeyo mubonaabona naye ng'osobola otuula ekaawo omwezi ne gugwako nga $4,000 weziri. Okitegeera oli waka sente zijjanga byebyo. Ate abalala njagala mu session zo bw'otuuka abantu olina batwala bino ebyokuba kuwummuza ku birowoozo baki. Tulina musajja waffe wali ku Platinum Wellness and Spa. Abantu bagende babanyigemukko bamanyigenyigemu actually tubalina abantu abakola 24/7 nga tasobola na kunoonya kifo waagenda era ffe abafunira ebifo. Platinum Wellness and Spa esangibwa luddawa. tuli Bbunga tuli Lukuli then ne Soya. Is it Soya? Awali hoteli yaffe eri opposite Bbunga Executive Gardens. Tuli kwolwo oluguudo. Tulina branch 3 sofe ennaku zino ze tuliko. So sobola okubeera nga ogendayo n'abalala basponsor ffe ateeka mu ssente. Yeeyo gy'otera okwebaka. Sebo mmere nga mubawagira. Until next time, Kasanvu, Kaka Clear Minds, you call him, mulabe oyogeramu naye. Consultation of course erina obbeerawo kuba tajja tuula awulira ebizibu byammwe. Yatambula agende ayonoonye essaawa 3 talina kye yali atadde yasanga abaana bamugambe eddadi ng'okomyewo empty handed. But the therapy is there, the solutions are there, because these are problems everybody is experiencing and people are overcoming. They have solutions. So Kaka Clear Minds ekijja okuba nga ekuyambako. Until next time, mubeere bulungi. Mweraba.